Aja chinja chiweza bakakasiita ne fefebusi. Bobo agala baddeko. Be balina okuddako bakulu baffe mu line. Then namwe mujje. Naye ffe baani. Ozitegedde? Omwana ono akyasoma. Nange nkyeyiiya. Ebintu bite abantu banyumya obutonotono temuna akamu ke mukwatako. Naye simanyi ndi ofuuka. Yes, tutandike noza ne happy birthday to congratulating. Alhamdulillah. Mukama yeebale okuntuusa ku lunaku olwaleero nga nkyali mulamu nga nsa bulungi. Ng'ossa bulungi nga n'omukazi olina mulungi. Oba kyogambye era amiina. Soko obushinge Mudra happy birthday ne message wandimuwadde olunaku olwaleero. Happy birthday, my best friend Mudra. Okay. Kamala. Kamala. Yeah, that's enough. Kamala. Obadde wali olina message obadde oyogera? Ogamba wotandika okwogera ku Mudra tosobola kumala. Message twagala ogituddulemu ku katini. Yeah, I just meant like here's mbadde ntegeeza nti akoze like ebintu bingi nnyo bwe ntandika okubinyumya saabimalayo. Like nkoze n'abantu bangi but then mufunyemu omukisa. I want to say Mukama ndooza yamukozesa for my breakthrough. Shabada, it's all over. Everyone. Then mwegideko ebintu bingi. Of course, it's not been just easy. The road has been rough. We've had happy moments. Chovala nkwese kigambo best friend. Your bestie wo. Yeah. Oh. Waliwo engombe egamba essaawa yonna bestie. Mbwakola ki? Mbuyebaka. Sawa na bestie yebaka naye laba wazuuka. Okay, Mudra, olunaku olwaleero tulaba nti celebrating nze mukolere ne project. Unveiling the project gye twadde tumanyi nti oli awo yiyo wekka but tugeza okulaba nti yammwe babiri. This project okuba nti no ogikoledde mu company ndala but ate ne mugikola ne avapeace ng'ate naye ava mu company ndala. Nziramu era ne wane n'okulambula Mushrobe company tukologana nayo, we are in partnership. So si wemba nkola ne Mushrobe tengana kola oba na avapeace oba actually era ne management yange nkadde njirina nkyali nayo. So tewali buzibu. DJ Roger agiramuwa? DJ Roger kyali waffe nnyo nga omanyi atuyambako technically mu bintu by'endongo. Amanye ebintu bingi otusinga. He has so much experience. Oba otunuddemu. Bangamba nti naye yajja ku management ali ku tiimu Mudra eyamba ku bintu byonna. Yes. Ali ku tiimu eyambako Mudra, eyambako avapeace wabula nga manager w'omuyimbi Jowylanda. Yes, sir. Kati we twogerera ogwa mu management okuli ogwa mu bantu abawerako ogwa mu Mushrobe n'ogwa mu Mudra Nation n'ogwa mu DJ Roger eri yodi twali tuwavaayo. DCM. Naye tukologana. Naye mukolagana abantu bana mwegabanya. Waliwo ne Firefly. Ne Firefly. Mwegabanya obigabanya byonna byonna. Ebeera ngeri gye tukologanamu. Ebeera just ngeri gye tukologanamu ne Mukama okunyamba nti nina abantu abaagala okukologana nange. Tewali kyamaanyi. Tewali era kyogenda laba mbuno kiganyemu mu mbeera bw'eti oba bw'eti. Buli kimu kiri bulungi. Awenga bana tuba tugenda kikola tyanga muli abantu abo bonna bana. Adi buli omu amanyi wagabana era buli omu bwagabana. Bwalina okugabana bwagabana bw'atyo. Waliwo sijja kwogera bingi naye nga kyekyo. Kyokka tuwambe bamala okugabana abana nga ne avapeace akimako paati. Ate kunze. Ate nze ndi muyimbi we. Mama ndi muyimbi wo.
Of course ndi muyimbi wengovu nga bayimbi wano gamba Mudra muyimbi wange naye nga taninako share nti no wantu wentunda ekyange nga atwalako mpozi nga mukwano gwange era wetumala nga tugamba kiki nga kigwa kityo teri kiki ayi okay bwekiri okutambula okutuuka wano okuba nti okuba mpulira abantu ababadde praising is your birthday gy'okuziza ng'oli mu music abayimbi bazze bangi mwana si kyangu era si byangu nga omanyi ate siri muntu gwe bamanyidde nnyo mu bintu bino bya birthday biki siri muntu nnyo abeera nnyo mu bintu by'okulabisibwa oba okulabisa oba ki naye bwe twasazeewo ne tugamba omanyi tuddize ku bantu mu ngeri ki we do something ghetto era gy'oba olaba olabyewo abaniga bangi kitegeera olw'ensonga nze be bantu bange nga w'omanyi otherwise tusazeewo tugamba teekewo talent search eyo egenda kuyambako abaana ab'enjawulo okubeera nga bakola ki bafuna platform ez'enjawulo it was the main thing for this one kubanga abakulu abamu badde baagala kunkolera surprise naye nekibeera nga surprise era kati ajja kukola ki kola nakawuliddeko neŋŋamba surprise is fine naye kati I'm already surprised tugende mu maaso nekiri tugezeeko kintu kye nali nagambako tukikole tukyogereko nkulaba nnyo ku mikolo gya Fangon Forest buli we gubeerayo obeerayo omukulu wa Fangon Forest wano tetumulabyewoko buli muntu nga we nagamba buli muntu wa ddembe mu nkola ye n'okusaawo kwe kyokka Mukama yatukola nga abantu tulina osasulira bye twakola kubanga buli omu ategeera era buli omu akola kyaba akoze ki kyaba yagadde so oba tasobodde ali busy asobola obba nga abadde busy oba mu mbeera ki emu oba endala tewali buzibu tobeerawo ng'ogamba nno ogenda kukola kino ofune kino okola kikunyumira so nze mba ngenze ku Fangon Forest mba ngenze kubawagira nga nze nga kinyumira okuwagira abantu bemmanyi bageto yiti bannange ate naye oba tazze tewali buzibu kubanga bingi ebibatukwata era bingi ebitukwata nange wangi just agenda ng'ate bo bali bazzeeko mu geto search eno nga ggwe avapeace ogenda kukola ki what's your role? I don't have a big role, just calling out anyone that is talented yenna ali eyo aje atwegatteko then maybe nja kwogerako opportunities eziriwo management opportunities then tujaba tugaba sente then audio production video production yeah so mainly nze kyange sigenda beera kuba judge yeah so agenda empowerment I'm just empowering ofuniramu wa okola geto search eno gwogifuniramu wa? I'm reaching out to those that can't help themselves. Kwa nange nali mbaddeko kwekyo mweyo position like mbaseesobola but then safuna mukisa ogwo gwa kuyambibwa kino oba omuntu aveeyo then tujje oba like I never got a chance so when I heard of this I was like no kuyita abaana because I know like omwana abeereeyo nga ali very talented naye nga talina buyambi so nze just I know just kinsanyusa mpulira nga I am helping someone because nali mbaddeko in that position nga tewali asobola kunyamba. Any last remarks you want to pass on? Yeah, I'll still talk about the Ghetto Talent Search. Gaza Ghetto Talent Search. Yeah, we shall be starting on 15th Sunday, this Sunday, October 15th. Tugenda batutandika osobola rappinga osobola okuyimba and you're so serious about it. Even the instrumentalists. Yeah, those that can play guitars, pianos. Instruments, yeah. Yeah. All that. Ngoli talented. Tubaita mwenna mujje. Just know it's going to be massive. Tutandikirawa? Tutandikira ku auditions. Tujja bakyengera. Tetugenda sooka kuyitamu, tugenda sooka tubalinde basooke bajje. Then after maybe tujja tukyusanga ze venues okusinziira. Inshallah. Are we going regionals oba tuli wano mu Kampala? Tugenda koola, tugenda genda nnyo regional. Abageto bo bawulira oba kubiri. Kasita bawulira ng'alaba ayita ng'ayingira, we don't want to chase for people.
people will come. Yeah. Oh, is it a copy and paste from the ghetto search area Bobby Wine? Kinda tuchongerako tuchongera maaso. Yeah. Naye of course so agamba kiri cause luli eri yali Bobby yakikola mu ngeri ye naffe tukikole mu ngeri yaffe. Olwalina ekibuuzo kyonna? Since she's your good friend, Best she's friend. called avapeace, oli Mudra, tukumanyi oli musajja musiraamu. Tobeerangako ng'oyagala omukonvinsingako akyuse ku ddiini addeko mu ddiini y'Obuyisiraamu n'omuwaana obulungi obugirimu. Since she's your good close friend. Sina bigambo naye sinaawo kigambo kyakuddamu awo. Oba tugambe mashallah. Assalamu alaikum. Onookyuka gye bujja ekikoowe nga kinene. Talina bigambo. By the way, chosenbecky n'atera okukola emikolo. Okimanyiiko ekyo? Kirungi. Kyakabi kirungi nnyo. Abaana beekozeemu emirimu mu industry. Kirungi. Tulinda jamu. Kirungi buli mukolo na mikisa era kati ate abo baffe tuba tulina okubawagira. I know. Bawerekera paka gye bagenda. Nawe bakasuka ekimuli. Tujja kikwata.